kakati okoppa emisinde kino kirungi tosalezitera okudduka emisinde okusonderako ssente ne General Muhoozi ayagala okuyamba abanaku naye ng'ayita mu misinde naye ekyo bakikola voluntary ekyo kugamba nti General Katumba lwaki tewazze ng'ate waliko CDF nakisomyeko naye sinakakasa nti kiki kuba tekyawukana bye bamwogerako byonna oli ateekako Muhoozi wakati okugamba General tewazze General Katumba yadde ajja ku ki yatabadde na pulogulaamu ki omugambe tewazze naye sikakasa nti yakimugambye naye bw'aba yakyogedde ba CDF abaaliko bangi abatazi muntu nga teyamugambye Chairman Nyanzi alina olutalo lunene olw'okwerwanako abantu kuba state yamutaddewo ng'omu ku ba principal witness alina option ey'okugaana okugenda mu kooti naye nga bwe yagendayo alina abantu be yawaayo weewaawo kamera yali ebalabye naye gwe si gwe owaayo abantu nabano baabaddewo kati bagaaga ogenda kubawo either ogenda n'obeera ku style witness oba togenda ne bakugatta ku bali. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abatulaba byonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo nze Siraje Lubwama bwetyo tutandise ne mukulu Siraje Lubwama. Mukulu Siraje wabaddewo emisinde gya General Muhoozi Kainerugaba gyabaddeko bajjeno Kale Kaihura namulabye Brigadier General Jim Muhwezi Katugugu oba yeye namulabye yabaddewo nnyo ne bajjeno abalala naye wabaddewo bajjeno abatalabikiddeko ddala General Kayindo Tafire General Sejjusa General Yoweri Kaguta Museveni ne bajjeno abalala bangi tebaabigenzeemu kyokka ng'ate General Muhoozi yagamba nti mmwe bajjeno muyina abaliko ba CDF ne General Katumba wamala yennyini teyalinnyeeyo era yagambye nti eyaliko CDF omulamba n'otalinnyayo ne General muntu teyalinnyeeyo. Kiki ekiri emabega w'ekyo omukulu nga amaanyi ayogeza mangi nnyo ku bajjeno? Omukulu gwe atamanyi nti alina amaanyi gwe tomanyi maanyi ge omukulu alina amaanyi mayitirivu ng'ogyeko okuba CDF President yamuwalako obuyinza bwa Commander in Chief alinako ekiwawaatiro ku buduumizi bw'okuntiko asobola okukola ekintu n'abuulira buwulizi President nti kino nakikoze yatwalako amagye Sudan nga President annamugamba South Sudan President ategedde na kana akalulu kajuzi akabiri abiri mu akanalukoola awo gonna amagye gajja lwa Muhoozi awazze okulonda kwonna okubaddewo abaddemu n'ebitundu nga 5 ku 100 ebyobuyinza era kyova olaba nti bwe yali atandika MK abantu baamulabanga agenda okusikira pulezidenti ng'era Frank Gasuma bataputa nti ono agambye awadde omwana pulezidenti asirika ate pulezidenti mugezi yamuteekayo akole ebyalaba afune reaction y'abantu yagenda okulaba nga waliwo abaagala okulya ebifo bakasolo baani bakabanda n'amuyita ne bakyusa ne bava mu MK ne batonda piraawo
era awo yasinzira mu lusaniya lwa president bonna n'abayiwayo mu lusaniya lwabwe era abaalimu embavu bafuna obwa minisita Kayenzo Mwagira Mukakenza Wagira Chala Balamu bayimini Mwami Balamu abo bonna n'abakola ki n'abakuba obwa minisita n'agamba nti kakati gwe genda gwe CDF ogaduumire ate CDF osobola okuyimirirawo kuba president tosobola kakati si buli CDF abaddeko mu parliament muntu Katumba ani buli CDF lwaki olowooza ono teyabaddeyo muba MP 10 munange taliyo yali tayagala kuvuganya lwaki era bamugamba n'agaana ayina bwe communicating ne taata ekyo kireke togendayo mu parliament bekola ebibyo kakati bino byayogera oluusi president n'avaayo neyeetonda president yagamba n'agamba oluusi ayogera ebiyitira naye ate mulimu lwayogera ensonga kati president waliwo abantu batwala nga bw'omutuukirira akumanyi nti gwe oli wa bigambo bingi naye akuwa obudde n'atwalako ebyo byasobola ki byasobodde ekyokulabirako kyekya Andrew Mwenda namawere waffe batuuka ku president ayiwawo ebintu byonna nayiwawo ebintu bingi ye president agamba nti kino kintu tasobola nakukomako kuba aba alina kyakwagalamu ate oba ojja kimuwa ku bigambo ebyo ebiki kati wodda ku misinde gino ensi yonna emanyi nti president Museveni alina omwana omu omutongole waliwo abaana ate abali eyo abagaa nti nze ndi mwana asobola okujja n'akwesibako nze ndi mwana wa gundi tewalaba eri tumwine bwe yafa wajja wavaayo omwana ng'agamba nti weri tumwine bamugaana nti batuula simanyi bwe bamugoba yavaayo noono wa mega supermarket bwe yafa era wavaayo ki naye nze nali nejjeno tumukunde tumwine mu parliament nga sinkanya mawire bawujja tugenda mu kalulu kali akabbiri abiri mu gumu n'agamba mulina okubeera patriotic mwagala ensi yammwe muwandiike bulungi ku bintu byammwe ne mugamba ebintu byammwe mubyogera lwakuba kati mumalense kubasiiga kazigo naye nga kyababeerawo amawire mwali mubalabidde tukooki ate nga babayamba amawire ffe tuzuula abaana bammwe omuzaala ebbali n'agamba ng'abaali ne mugamba gwolina omwana bw'otali mukkiriza agenda kujja ku ntaanaayo ne mugamba nti Rwejema yalina omwana bwe yazaalira mu nsi era yafa tamutadde mu famire ye nze muzuula n'omubawa nemutembeeya namutuusako newakuteesa nga siri mu bitabo bya mukulu mu kiseera kino bulungi genonalweyisaawo nebangira n'abakulu bwabo bamanya nti no tubali mu bitabo birungi waliwo obudde bw'otegeera noga nti omukulu sijja kumwaŋŋanga kiseera kino kati webaŋŋamba nti omwana oyo omukazi oyo maama we ali mubende ne munoonya Rwejema nampa background ne mutwale wa neighbor wange Kanobeero yali akyaliwo n'agamba oyo omukazi nali mumanyi twalinga naye batuwanga emmere mu nsuku Kanobeero n'agamba omukazi amumanyi naye omukazi namukuba mu observer ne bawukkiriza n'agenda e Rwanda eti yasangayo Kageme ne bamuwayo akasente n'akomawo tunoonya ettaka lye ng'agamba ekiboga waliyo eka 8 ne mubende tetwaliraba waliyo eka square mile namba basangako majje ga UPDF nga gali wamba nga tewali biwandiiko biraga nti ga Rwejema tugenda e Gomba tusangayo ettaka lye eka 102 nampaako 2 egomba gyeriri ennaku zino baligobako n'abantu ne tuligobako Kahindo Tufeere Jeno yatuyamba n'afuna ekyapa mu mannya ge eryo likyali mu mannya ge mukyala Sale yali wamba yagamba yagenda mu kooti ndumusinga naye teyakola apiiro naye kati kukyaliko amagye eka zange 2 siziraba ne Rwejema sikyamulaba oba yalaga Ivan naye yalimu olusalaasala bwetu wayinza okuba mba M23 oba wala kuba ndudde obanga musibe kubona ye ng'omuntu yalina effujjo kaakati budda ku misinde gino badde nkubuulira
omwana bwe lwabeera mu makanga amanyi yaliwo yekka ayinza okukola ekintu ekisukka ku banne ate ne taata agezaako kugamba nti awo ye mwana wange gwe nninawo taata wa Okere alina abaana abalala naye Okere yamusukkako eddalu ono Okere yatta abantu yatuuka ekiseera natta n'omwana wa maama w'omuto myaka egi Okere nga mutemu omukazi yagamba simanyi Okero yadde nga bapangisaako ebbunga awo omukazi bamala okumukwata kubana naga nange owange bamutta naye bawange namutwala ginti mu America balinayo family yamutwala abeere rehabilitated amugye wano n'atolokayo n'akomawo wano nga tamubuulidde nze njagala kulunda kati njagala faamu n'omutwala ennoya namukolera faamu yamalayo ebbanga tono n'akomawo n'apangisa ekisaasi n'apangisa ebbunga nga bw'abadde abyogera mu statement ze kati oyo omwana abadde alaluse ku ki era mu kumubuuza okusooka agamba alabika omutwe mutabufu nga nawe woomulaba nga lugero oyinza okukakasa nti muki mutabufu naye abasawo bagambye nti mulamu kirwadde kyalina kyokka ye sickle cells ate aludde nga tamira mpeke nezimukenenula kati abo abaana mu famire babaawo so okuzaala abaana omu n'akwata bibye kati unfortunately muzadde munnaffe president ye mu butongole alina omwana mu butongole omulenzi gwe tumanyi abawala gye bali waliwo Natasha waliwo omulala Diana omugalanda ate abaganda batananyera okuva neddalu abo babayita babies girl naye abawala abasatu tubawulirako mu bintu bya kajanja omu yekka gwe nasanga mu sikando y'ettaka ne bwe twabuuliza tutwala omusajja gwe bagamba yabaguza omufere kati bali kubisootinga baddemu baligule butere bayinza obutamuwa sente ziri kati omuntu omuhoozi talaba mwana we muganda we mulenzi era waliwo olwatuuka n'agamba nti taata bw'avaako nze nkola ki nze nzirako nga bw'oba n'omwana omu n'agamba nze musika tewali mulala yenna talabawo muki oyinza n'okukerewa okufa n'akutta naye Mungu ayinza okugyamu fuse ne bajja abaana ate endaga butonde zajja nze waliwo abaana 6 mu covid bebandeetera nga wabo bebandeetera eyabandeetera bamuyita Kinene kojja wa Jennifer Musi ng'agala mbakube mu mawulire baana ba mukulu President Museveni n'okukyogerako abaana 6 okujjako nga muleese wano DNA nibanetera photocopy zisimanyi kusoma nembuuza ku basawo nengamba president nga yazaala abaana ate nga abamanyi n'abawa mutowe aba abamanyi mu mutima gwe kituufu awaka oyinza okubasiwa tewe naga nti ababeereyo nga maama alemeseza oluusi embeera obaera kuba president Bobi Wine lwatambula mu Uganda yonna bamukkiriza amala amalira ebiweero bamuyimirira naga gwe ososola mu mawanga poliisi nga bwegamba lwaki ososola mu mawanga tugenda kuvunaana okusosola muki mu mawanga akaseera ke kamu president n'atulaga famire ye yonna n'abazzukulu nga bali abaana abamwesirako tebaliimu mpulira omu yeyita na Joseph akyali mulamu omwana omu yafa mu covid kati mwe mbatembeeya ne bagaana okuwulira bye mbagamba ne ngamba omuvubuka Joseph ku myaka ono yajaguza emyaka 52 oli Joseph yeesiba ku family wa 5 mukulu ku muhoozi ye mukulu okufaanana kusensekere naye natuuka ku gundi ku parliament nga mutwalira Kadaga nga omwana yamalayo president ne mugamba togeza kulagayo ndagamuntu nze n'endagayo eyange nalina special press card esaliza mwezi mwafunanga nalina eyange ey'enjawulo era bwe yaggwangako nga obole agiriniwalinga lwe yagaana ogiriniwalinga bamugoba yagamba mbu nayita mu windo okufuna programu eyo Kadaga namugamba nawe wayita mu windo okujja wano bw'era agenda mu kooti namugamba addeyo mu ofiisi Kadaga nga omanyi obusungu bw'abakyala n'akyusa ebinyolo gya kufu
era yakoma mu office nga Oulanyah yazze asigaddewo mu office nga Anita yakomyewo kati Kadaga mulamu interviewing omwana oyo maama wange ye babiri yesu ng'ebyalo oli abitegeera n'omwana nga amulaba ekifaananyi namugamba omanyi nti tuli mu presidential campaign president ali mu north bw'owuliranga nga azze mu eastern jangu namuwayo ebbaasa agenda weweeze ku mbeera nange nampayo akabaasa oli emuwa bbaasa gwe nakuwayo akabaasa kati ababaka ba parliament bafunyeyo akabaasa babasuubiza ebbaasa ne basoose kubawa akabaasa kabiri ku 100 kabiri kakati president bwemuwira nga ze mu eastern enkubira omuvubuka Joseph ndiwaye genda olabe right honorable speaker omujukize akutwala akulage oba wensiba ku mukulu watyo ngamba akanongoosa sinaba nakavuako oxygeni sinaba kutereera ogwo omukisa ne gukola ki ne guyitawo kati ne mmanya nti Kadaga bw'ayitawo ajja kuddayo kuwa speaker nali sure bw'ayitawo president yagenda mu nkola ya kiyeekera n'amulemesa akalulu ne bakawa Oulanyah nitaye bwe yakeetabamu n'agenda nga naye ayomba obwanga 10 mwana w'omusavu ngenda kubuwa Kadaga tugatte Kadaga president yali yamponinze dda ku issue y'akalulu wana ali kusimba nengamba Kadaga agenda kawangula bwati ne bwati aba independent alina bwe bati Kadaga n'antumira azira yali akwira security ya police nga tuli kusimba mu break right on level awulidde program yo ne yagambye aba independent bonna abalina konze nze njegedde bimmanyi naye ayinza okuba ansinga kumanya kuba yanoonya akalulu bwenavaamu brigade y'omu najja awo ku geeti ya Simba nagamba president akugambye analysis zo ez'akalulu kawa speaker zikolere mu DP eno ziveeko akafu kagenda kuba kakiyeekera message zombi nezifuna era president yavaayo n'atugamba nti yanoonya tayebwa ekiro kyonna namusuuza ekifo kye namuwa obwa chief whip enkola y'ekiyeekera Kadaga yagenda akaaba neyekweka president namunoonya paka yalaba isimu ya maama we namugamba muwala waffe gye tukole biri byawedde kazi batono akomawo ne bakola namuwa obwa prime deputy watasiima eyo title yatwala ntwala etakola nko report yonna mu office kakati namuwa n'obwa East Africa kakati awo yanyiigira nga sobola kuzzaayo mwana ono mutwale ewaani ewa Kadaga kyomwana nkyamulina kati ono wafuukira omwana nti akyali omu era akyali omu officially nkugambye president byatulaga tibati yalimu nabali abawala oba atya maama tebali nze simanyi sagala kwogera by'amaka ga mukulu gwemanyi kyebitegeeza ku mukulu tulina bamawulire atalabikako waliwo mu bamawulire ali mukomera kyali luzira naye nze nkubuulire fact eriwo abaana bantuukirira nga bandekera kakati eyo tuveeyo ku ky'abaana kati tuli ku misinde wano geno mu hotelafiiri baaganye okugendayo bonna bajjeno Sejjusa baani bajjeno Katumba Wamala tebaalabiseeyo bw'obeera mu kiraasi ng'oli musiru olero oyagala oliraana omwana omugezi osobola omukuba akaama nti kano kannemye enkole entya naye ate eriyo omwana nga ye mukoppirwa bigezo akoppa banne gwamanyi mugezi n'atunulayo kati ne waba agudde ennamba agigwa eri akoppa n'akoppa n'erinnya n'alikopperamu bagenda okutuuka eri nga batebagawo naani kakati okoppa emisinde kino kirungi notale zitera okudduka emisinde okusonderako ssente owira CBS nga ziteeka emisinde okujjanjaba eddwaliro okuzimba eddwaliro ly'e Masaka badduka emisinde abantu kuba bateekamu ssente abaagala ekintu ekyo ne General Muhoozi ayagala okuyamba abanaku naye ng'ayita mu misinde naye ekyo bakikola voluntary ngoli yeyagalira emengo baba batunda t-shirt ataguze tebakukaka tebakuvuna ebiri kitundu balekamu n'emizindaalo naye wano president ate kyemmanyi ebigambo ebimu handola we yatugamba ebimu babimuwanda mukamwa ekyo kugamba nti
Jeno Katumba lwaki tewazze nga tewaliko CDF nakisomyeko naye sinakakasa nti kiki kuba tekyawukana bebamwogerako byonna oli ateekako muhoozi paka ng'avuddeyo n'ayakola ki n'abyegaana oba n'abikakasa naye nze yalabye ku misinde egyo saagyetabyemu obwedda batuggeraageranya egy'Emmengo n'egy'aba Muhoozi nga gino tegirina we gijja bajja kuteekamu nnyo okufuna ssente zebaagala okuyamba bebaagala okukola ki okuyamba wasaba tesajja ayamba ku bantu abalina nalubiri nga abasajja mwenyigiremu nnyo kyobola nti abasajja n'atalina ssente naye ng'asobola okugula omujoozi agenda n'akaana n'adduka n'emisene naye ogimulemye naye ng'ebyo ekitundu gikoze eki giyingidde naye za Muhoozi babadde batono naye zaayingiddemu Sudulu yekka yataddemu 10 yataddemu ssente mpitirivu 10 ate ne yeetaba ne mu kwambala emijoozi n'okudduka yadduse simanyi we yakomye Sudulu yennyini baminisita baataddemu oŋŋambye Kayihura yabaddeyo kakati eriyo abakkiriza mu buntu nti muzeeyi Kakaddiye ono ye musika waffe abo gye bali eriyo abakkiriza mu buntu nti pulezidenti bw'aba ayagadde kuta kintu tajja kiteera mulala yenna wabula ono ki omwana pulezidenti teyadduse naye yawadde obubaka obuyozaayoza amazaalibwa oba ga myaka emeka 52 aga pulezidenti g'emeka 82 pulezidenti emyaka gye muwandiisi wa butabo zedda nabusomanga ne mbunyumirwa naye kati baabujjako gwonna okujjako mastadi CD ate kana kali edited kali akasooka kali koogera birala n'agamba editor yakawandiika bubi naye obutabo bwonna nga boogera ku myaka gya pulezidenti egy'enjawulo naye nga kyakakasa yazaalibwa ku myaka gy'entalo z'Abaseveni ekyo kyo ng'akyekakasa ali mu bracket eyo era ekyatuyamba mu kalulu akamu waliwo abannaddiini abaleeta obuzaale bwe baayita obuzaale bwe yavuga nti awo bwe baasibira tumanya nti oyo yaani ye President Museveni yazaala naye wennyini oyinza okuba baakugamba nga tewazaalibwa mu ddwaliro wazaalibwa mu kitumu bitooke nga tomanyi nnaku za mwezi wakola ki ziwazaalibwa nze nafunako omukyalinda bwe buzaale bwange nga nazaalibwa ntenjeru ne birth certificate nagirabako naye si buli mwana yazaalibwa nti amanyi obuzaale bwe naye okuza amazaalibwa ffe mu ddiini yaffe tebakikkiriza naye omuntu waba akyagadde sikirina buzibu n'abalala okujaguliza akolaba nga beeyira amazzi bafidde ebiki biki obusiraamu bwo tebukikkiriza tebukikkiriza ekyo kuba nabbi teyakikolako kintu kyonna naye ng'emyaka gye tugimanyi ejjadda Muhammad so emisinde egyo ginaaba nga gyakukaka bantu bajja kubateeka ku bunkenke wakati okugamba Jeno tewazze Jeno Katumba yadde ajja ku ki yatabadde na pologulamu kyomugambe tewazze naye sikakasa nti yakimugambye naye bw'aba yakyogedde ba CDF abaaliko bangi abatazi muntu nga teyamugambye Mugisha muntu teyabadde oyo yasinga n'okuwangaalako myaka 9 wa CDF tebuwangaalikako kumpi ebisanja 2 oyo bw'aba yawangaala bw'atyo n'omulala n'atajja bw'atyo kaakati embeera gye tulimu tulina ebintu 3 Anita Mungi ge mbadde ntera okwogera ku biri mu Bukatuliki tulina Mwoyo Mutukuvu taata ne boogera batya ba Trinity kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu Anita Mungi alina wabataputa kitaffe ye pulezidenti waliwo omwana ne Mwoyo Mutukuvu ye Genosale abantu abo abasatu ebintu byonna ebitambula mu Uganda baba bimanyi abo basatu nga yaddemu abalala temunnakola ki temunnabimanya Jeno Katumba nga sejjusa adduse mu Uganda bamuwa wa CDF ebiseera ebyo nga ndi monitor nempandiika article nyingi kusejjusa nga mpa ebintu bingi kati Katumba nekimuyitirirako n'antumira omuntu nengendayo ku ofiisi y'embuya nangamba mukwano gwali atya tonze yani kisejjusa konze oli Jeno munno nze ndi muntu civilian gwoli mu kuddaala zinandibadde gwosinga obiwandika konze musango so sizange zibimpi
onaabituwaako ko sisobola pozi nga naye aŋŋambye nti yowe onaamugamba because mwamufuula idola ali London alowooza kudda mu ddembe oba ku kifuba kati mbeera yonna ajja kudda kati nze njagala muwandiikire mubuuzo bambi bikuwe naŋŋamba dawali ndabe bano ninzira nempandiikira Sejjusa mu dakiika 2 yali amaze okunzirako nti bibawe mbiwandiikira bo nenzirayo nempa Jeno Katumba essimu kati nno bimpe konzi ate kati awo oguddewo oluggi lumu oba oyagala nkuwa gundi essimu ye kontakiti ye gwe nemugamba mulina classified mpa sente naŋŋamba mmeka konze sina kyentunda kyonna kyompa nja kitwala agagala eddayo jakkuwa nampaayo obukadde 3 nemuwa ebintu 10 wayitawo wiiki nampaayo kamu kitundu muwa 5 nasembayo nga mpadde 5 nesimuwa nabuuza yantwalayo bamuyita Seeka Mbogo mutwali wa district we Kampala Kadiri Mbogo omusajja takyampa bintu konze takyasasula kati nga mmaze okufuna obubaka nti Jeno Katumba akomawo Sejjusa akomawo abuulire n'engeri gy'ajja okudda n'abantu 3 president bamutumidde bateese nga bongereza n'Amerika biga tetwagala ntalo musajja ayagala kintu kimu kudda mu nsi ye ajja kudda mirembe oba mugufu tetwagala ntalo n'alaba Naloyise yatera okutuula ku bisawo bya ssente namugamba waabo bagende bateese naye era baatuwa entuula zaawera nagamba nkomawo wiiki ezitajja sasukka 2 kati mba ngenza okulaba BMK ku Africana banvaayo Katumba ng'ayingirawo Jeno ne konvoyi tera gye nkwagala ibiira konvoyi kamala okulaba omukulu nzije enyimirira nandaba ntuddayo wali tava ngamba nti sebo Jeno wotugenda musiba naye ebisumuluzo tubisuule nemugamba siri Jeno ne Jeno owa Jeno bwange buli mu peeni kati ebisigadde gwo bimanyi baakuwa ekifo ekyo kubaako kiwaweeza naye tolina kimanyi kigenda mu maaso Jeno akomawo bwotyo bwamugamba nnaku ntono nnyo kyava ngamba nti oli mulalo ne mugamba muganda wange Kigozi yali akulira Butabika kati akulira Nakkubo ab'amafumbi bakulira abalalu ne mugamba Kigozi natwalayo ab'amawere bawulya n'atugamba buli muntu ffenna mu nsi muno tuli balalu naye eddalu lisingagana ne mugamba Jeno ffenna tuli balalu naye tugenda kulaba eryani erisinga wayitawo ennaku 3 Jeno n'ankubira Katumba gagundi Sejjusa sera gy'oli otya 9 ng'ennamba agikwese konze Jeno eddoboozi ndifunye naye ne twebase aga nange ndi mu Uganda konze bakukutte tya waliwo brigade abankimye konzi lwaki Jeno Katumba siriya kushimye nti toyabimanye ebyaffe ne mugamba tukusange naggulu enkya kuza ngenda semba mu konzi nze ntuuse ntya semba buli naga oyagala kujja nti yangu ono wa paper jja gendo labe looya wange looya we bamuyitangani tushaba ngakola ne mutabani we Mutungi ne mukubira ngawe funa bodo ogende ku saawa nininya nkubira ku saawa 11 aba CBS Jeno Katumba akomyewo sasa yogenda tusibisa eyo Mbogo yennyini ne mugamba gano mawulire naye kati nkangaguza abagagala bitwala 3 sina sente nabo bitwala 10 gampe konze ziteeke kolesa akajaji CBS yesoko kufulumya amaki amawulire tutuuka eringa bali mu mbuutu kati okudda ku emisinde gino gikola mobilization eya PLU lwaki so sigamba wegiba gigenda kuyamba ku kiri kyayogera kituufu naye kigendererwa mu kukola ki kutunda kibiina kino kisigale nga kiri relevant just in case kubanga Kayindo tafiire lwaki teyagyetabyeemu just in case ate abatawagira project eyo tojja balaba toyinza kulaba Jeno Sejjusa ng'ali mu project eyo toyinza kulaba Kayindo tafiire wajje ekintu akiwakanyiza ddala mu lwatu ate balaba wakanye mu mpolampola niyavayo lwatu bwe nkumanya oli mwana wa gundi leete wano bino si bya busika tujja kukola buli muntu alekole ki kati ye stand yo kati ne president amanyi oyo mulalu wange amanyi bwamukola ki bwamukwata walingawo bajeti mwebaze walingawo baani nga president amanyi eddaluli era nga bajja namusaba ekintu akikola ki akimuwa twalinanga Kasirye Gwanga
Kasirye Gwanga bamuwumuza n'agamba nti nze sente nazidde omulimu omulala nkyayagala okukola namuwa kuwa amagezi mu Buganda security nakuba emmotoka emipiira mu bibiri eyo nakulayo kya tractor nayo kya eyakusaasira naga ati kati nakuba emipiira ngenda kubayingira alonda lwafa yamugamba nti yangamba omusajja yadda mpa ku sente afudde nina kuzijja ku Pulezidenti Museveni oba ntya nina kuzijjayo nemugamba ogenda kukola otya ngamba genda ekibuye wali ngenda kukiikawo emmotoka yawe konvoyi wejjira sivaawo paka nga mpadde sente nemugamba lwaki togenda n'omulaba nze enkola yange era yagikiikawo konvoyi yava eno Nakasero egenda Ntebe pikipiki nezikuba engombe yabo kabini nibundi zino pika entone motoka ng'agaaniddemu waliwo lefutananti omu n'avaamu n'amulaba nga yeerangira bw'ati n'adirecting emmotoka ne ziyitako wano wesobola okuyita n'agenda saawa ziwera 11 n'ankubira Siraji balabika bampaabidde omukulu wampisi ebinaddako n'ababuulira nga sikomyewo bampaabidde naye yali akimanyi nti akoze ensobi kulookinga Pulezidenti naye ng'alina ekyetaago era yagendayo nti bampise ankubira ku saawa 4 nti ampaddeyo akasente jangu okakime konza afande ngagala ni embwazo nzitya ate kati kiro agamba anja kufuluma geeti jangu funa boda yagu mu kitundu nentwala nemukubira nafuluma nakwata mu kikabuuti najjamu emitwalo 3 emiganda ejaffe jawa ajimpa ne yanza but ekirabo bakigera sebana yegwe nalaba ekirabo kyenga to kimuwadde akibala mu bubazi kakati ngamba waboda tugende tutuka kugomboola wano tukiira nankubira sente Siraji sente zikomyewo ngamba waboda yimirira mukulu sente azaagala netuddayo sente azeetaaga nafuluma geeti nali siyingira mu geeti n'emisana nga tamaze zikwata siyingi nakwata mu kabuuti aga sente nazitadde muno ezizo zino sizizo najjamu dola ebi bisatu kati nkwata ebisatu ebiganda bimwanaga oli musiru sente zingira mu sawo tezidda genda voila niyo musajja mutuuseko nemugasi yali ampa sente yafudde kati siina sente simanyize yamuwa kati Pulezidenti amanyi bwakwatagana n'abalalu be kati yamanyi bwakwatagana ne Kahindo Tafiire era yamanyi bwakwatagana ne Mutabani kubanga yayiga Mutabani nti ayagala amalala ayagala obuyinza ayagala buli kimu naye yamutegeera kimu tasobola kufuga ggwanga yakimanya kimanyi kyoga Museveni tawuliki tamanyi mirundi emeka nga yeetonderako wano Kenya abanaye nazaala omwana naye musaasire nze yeetondera Amerika ng'agala asobola okugirawo omusajja n'akatiika ak'ekibiri wambazulu musaasire era mu bubaka bwe obuyozaayoza Muhoozi yagambye mwe bale kunsabira abaana bange bonna nabasomesa buli omu n'akola koosi yiye ono atebenkeza eggwanga mu eriya y'abano buli mwana n'amwogerako naye nayogera kwaba kubana omulenzi ogwo tombuuza kirala kakati Pulezidenti yalabula General Kahindo Tafiire ne poliisi bali omunsi n'abagamba nti nno General Muhoozi oyo akoze emirimu mingi nnyo egy'okuzza eggwanga lino mu biremera okutebenkera era n'abalabula n'abagamba nti mulekeraawo okuddamu okumugamba ebigambo ebisongovu lwaki abakulu bano yabalabula ng'ate amanyi n'omukulu naye tanywa guteeka kaakati taata yalabula abantu abo maama naye n'alabula Mutabani aleme kulumba abantu abo buli muntu alina loolo ye ku mwana maama alina bwakwata era Mutabani yavaayo n'agamba gwe tubadde tugenda kukolako sanga tabadde maama wange Katonda bamanyi omuntu waabwe bamukola ki bwekituuka mu kulwanyisa enguzi alabika ayagala kusinga kitaawe okugirwanyisa ebiseera bye yakwata abasajja abajeno n'abasiba yasooka jeno ono yali owali Seemwayi namulira atera okunkubirako n'essimu lwalwo yankubira nga nsula kafayisa naye manya nsula ku seminti nyamba abakazi bange tebajja kundaba nembyogerako ne bamuwaka yikyemu naye kati yavaayo kati yaŋŋambye bagenda kuntwala mu General Court Martial naye noonyeza abajeno babiri
ng'osooka ne Genosegisa naye banneeyimirire ogereko n'omuntu sente zino sinze nazirya naye mukwewozaako wange nja kwogera abaazirya nakati nkyanoonya Genosegisa simulaba gyali Kololo simanyi waali luli yampanga ebintu n'ebisoma kati ne mukutu gwe simanyira badaba kati ne nabuuza n'ono omusajja yali musajja we naye takyamajja ali yani Jano Talutalo Matovu Buto tumanyi Buto yali musajja nnyo okudda kwe kuno mu Uganda Buto yakola kyamaanyi yakufunamu sente ne bamukwata n'ebipande bya n'ebijenero gundi bigirwa kudda kwa bali ne Buto kati wabuti balina namba ye naye alaba ku TV eno agambe Jeno Katungi Kalungi Jeno ali awo naye yali akola semwayi kati nate njogera ku Buto nonyeza ku musajja naga nti oyo musajja oyo gwoyogerako nange yali angasi mu bintu yukero bakuba kibomu awo ku mikolo egyali wano kijjo ky'abajulizi ne Buto baali bamutaddemu naye nga taliimu n'agamba nze bwakkiriza okunzijjamu ngenda munoonyeza Sejjusa so Jeno oba Katungi baani bw'owulira kamera eyo noonya Buto nsobola omukunoonyeza senga osobola kuba yagamba yamuteekamu nga tabiriimu era baali bagenda kumukola ki kumukwata jukira ebyo bibomu bagamba byaliko ebijingirire byalimu okwagala okulya ssente naye Jeno balabika bamutomeza kitomeze naye munda muli alina bajja tubuulira mu Jeno Court Martial nga bamuwozesa Court Martial egenda kutandika yatandika dda tubona mutwala ye naye nga ali ku lisiti egenda esaawa eno ojja kumuwulira agenda tandika okubbinka kati abalala n'abakwata ebiseera babiri n'abasonyiwa omutannamuta yabayita ne babasibako ne batuula n'abaganga basonyi kati obwo obuyinza tebwetaagako kumala kwebuuza ku taata era wooleetera tagali akusiba bw'oba tomanyi Luswayiri nga ffe abalungi n'oyinga olunankole agenda kusomesa olunyankole bulungi ekyampasiza omunankole atleast manyi okubuuza n'okusaba ebyokulya naye era tunaluyiga bulungi naye tosobola kungeya nakuba n'abanankole oyo Bishop Sharita kulanda ye taata we mutabani we yalina College of Business Studies nakuba naye ku Ismail Road n'asomesa ne ku college ye ku Bwereere ng'asoma ne ku State High nga mpita mwana we naye nga sibangako mwana we so kwegamba bino byakwemulisa olowooza Jeno Kayihura lwaki yeetabye mu misinde gino ayagala comeback ki kankubuulire akalembereza Kayihura kaalina mulimu omukono gwa Muhoozi abantu b'ekisolo bwe batabuka baagala mwana waabwe agyera emisango biki Muhoozi yagamba omuntu ono alina kyatusobola okutuyambako tabadde mubi nnyo tusobola okumupa biitinga era n'amuta walaba Christmas eri 2024 Kayihura yajja ne mukyala we ne bakyala Lwakitula gibalira Christmas era teweewuunya nnyo Kayihura ng'alina ekifo kyafunyemu si mu cabinet mu gavumenti eno mu kisanja kino ate Museveni tafaananga aba opposition ye bwakulwana alina engeri gyakulonda bwakukasuka eri takukasukira ddala kutemerako ttaka nga bana opposition bebakola bwekasuka space yoza yamufunira byakolaakola bwekasuka ono vice president yali anase omugegenya ng'ayambala enkofiira n'omwana amuyigiza ennyambala bwe yamukasuka eri kati yemuwa amagezi ku kazambi n'entobazi bwe yakasuka Kadaaga yamukomyawo kuba East Africa ne deputy obutaliimu na ssente n'ensi ziri wali we yali bw'amukasuse ku kya Seeke nga balina Anita Among yamuwa milioni 800 ng'ennaku ziweddeyo ng'oli yamuwa dda 1 point something ate n'amala n'amukomyawo era ku Seeke yamulonda nga special naye bw'aba agenda okulayira abantu abiri be yatwala bamuwerekerako Kadaaga yalimu President Museveni kati gwe Kadaaga oyinza okugamba nti yamukasuka Kadaaga abaana ba Nuupu be babadde babba yaba lwaniridde obutababba
era bwe bawangula tebagenda Kavule basooka wa maama naddala b'ebusoga nagamba maama tuyambye nnyo kati oyinza obutajja nabo oyinza okumumma ekifo mu gavumenti ngaze nabo kati bwatwala Namuganza era olumu balwanalwana abadde abakolonakona nayise wano meeting ngambya nti agiyite Kadaga simulaba ono Namuganza simulaba nze kennyini nakutta essimu nembeyitira ne bagamba nti ono ate akwatulira kati we yabadde ekyankwazi ku basatu bonna abaagala obwa sipiika yavuzeeko Namuganza mu mmotoka ye gwowooza kikyabala baali bamugaanyi n'okujja n'agamba nze nkuyise nga bwe yayita Mawu ng'ani tatayagala jje navuga gwe mugenyi wange kuyise n'akwata Namuganza n'amuvugako ne mumuro ekyo kyanjawulo gw'obala kyeyawo ku Museveni ali awo bw'atyo mwenna abazanyisa naye ng'ate mwenna abaagala tategeerekeka ategeerekeka pulezidenti ategeerekeka oteekwa kuba ng'olaba ekiri emangi olaba kino ekiteeka kino sovereignty bill ekyo bagamba kizze kusinga kulwanyisa babibiina babufuzi n'amadiini n'endiga ezireeta muno ssente nnyingi naffe mwetuli abamawulire naye tageti y'ekintu ekyenkulu kulaba baleeta ssente nga bali muli munda abazifuna batya anite nga tannaba ku kisala kya sipiika condition gyaliko kuyisa baga eyo ate mu bwangu balabye n'abaana abadde bawaayo ebirowoozo babagaye tukomyawo tugenda kukitwala mu second reading ayina okiyisa ng'amugamba nti kati gwe oyagala obwa sipiika ongamba palamenti ogiyinamu omukono kiyise mangu kati nga tetunava mu palamenti enaggwako naye nga kigenda kusooka omu gwe bagenda okukwata bebo yeye ani gwe bagenda okukwata Anita Among akiyisiza gwe tajetinza ate Museveni musiru Museveni ssente gye yalaba nga balonda seeki ekubisaamu ze yakozesa nnyingi buuza tayebwa yazogera ku record nti biliyoni 5.6 Katonda wange biliyoni ezinoonya n'agamba naye nga nnoonya ekifo ekitaliko ssente ngateekamu biliyoni 5.6 nga ayogera ku mukama we kakati pulezidenti ye musiru ayalabanga badelegenti abajjaawo ne babagobedde ebweru ne babasasula kamuume omusoga atasulanga mu woteeri nnene ejja n'asula mu Sheraton aga kino sikibonanga oyo Kadaga gundi alina kumuturiminga ate mu magezi kuba kati ne bw'ayagala okuwa Namuganza n'amuwandako eddusu bagenda mu kalulu Anita Among agenda kumukuba ne bw'aliwanda ku Mawu nga lizitowa litya agenda mumukuba kati amanyi ajja mukwatira ku kibiiro ekyo nga bwe yakwata abaama baati kisero n'agamba mmwe ababiri mbasaddaasi nanduutu n'ekitutu bonna babbe enziba y'emu era bonna bagenda ku kooti senga kati bayiruziranga nanduutu waliwo ne yagamba nazuukuka ku makya nga agagudde mu compound ng'olina n'abaserikale mabaati gava mu bbanga ne gagwa mu compound obubbi bwaliwo naye abaawona eyalemeddewo okuwona Nantaba yamulwanirira n'awona kusaba evanyuma yono w'ebbaale gye basanga embuzi nga mubakubyemu n'amalugoloobi muganda we mukulu we kati yalwanye naye n'amugya kumuwa so Museveni aleeta ekintu kino ekyebbiiru nga abamu ku bagenda okukwata bantu bali muli munda kati gwe ekisanja kyo kireme kuggwako nga bakukwatidde mu nguzi ate enguzi gy'atadde ku mwanjo kati ne mutabani mubafidde yagambye ebirala byonna nja bikola naye ekyenguzi nja kusingako ne taata wange obukambwe okiraba nkitegeera so kino ekisanja gundi gyakoma okujaganya n'okukiyisa mu bwangu ekyo ekibbiiru kiri mabega we ye kennyini gwe kitunuulidde ekijja tukwatako naye tujja kulaba ngeri gye tubuuka gye tukyewonawo naye yali wali ku mwanjo talina bwakiwona kubanga ekyasibya omwamawulire wa New Vision ne Moses wa Red Pepper ne Matovu kyali kugamba nti banoonyereze ku Anita Among ku bugagga bwe nebigirwa byabakubya emiggo ne babamumenyaamenya kati resident state attorney akola report agamba tetusobola kuwangula Betty Kamyayigigi
atumye yasoose okusindika ekintu kino wabano baforwardinze kiforwardinge akirina aliwa bakimutwalirayo Betty Kamya n'agaana ate n'awistroblowinga bano abakimuwa kati Betty Kamya ye bamuwa omulimu kulya ssente si kunoonya bali banguzi. Betty Kamya atabadde muli wanguzi nnyo kuba bamugamba osanga alidde enguzi nga ssente ajja zitwala ebweru akirimuleke azinvestinge muno naye naye abadde kati oba ogenda kulwana naye oti gwe tokimanyi nti naye abadde muli waayo nga sikimanyi naye ng'oli mutiitizi nakirabako ku ttaka lya Nakawa Naggulu estate ate nogamba tokimanyi naye nga ezo zaali allegation abatiitiizi ne bakikola ki ne bakitya naye issue eri emu kati bw'olemwa okufuna obuyambi wa pulezidenti ojja bufuna wa Muhoozi bw'olemwa obufune wa Muhoozi ojja kubufuna namunkekeera abo bantu basatu kitaffe omwana owokuna tumusabire maama waffe naye alinayo obuyinza bwe alina obuyinza lwakuba obwo tebutera kulabika naye nga bwakisalawo akikola waliwo abantu abali mu state council omwo ne mu bitongole ebirala nga abo babalokole bano abakayanja ne bano abantu baffe nga pulezidenti bayamba ne Muhoozi ne Genosale maama tabayambye simanyi kubanze yenju sirina ku lubalaza lwayo oli wala nnyo ndi wala nnyo kakati kitegeeza nti no bano era ne bwentuuka bwe nti nengamba President Museveni nakuwadde akawutayiza kukkiriza Geno Muhoozi bano ba CDF beyewerera talina kyayinza bakola Geno Muhoozi abatiisatiisaamu just kukangamu alabe kibasa batya abatiisatiisaamu era Katumba bw'abanga kituufu ajja kusirika ye Katumba asirika ate Sejjusa ye musirise Sejjusa takyalina kya omwana talina kya waliwo abanyooma omwana oyo bajeno bangi Jeno Kasirye gw'abamu obwa brigadier nga Muhoozi alina okumwambaza ennyo tayagaana okugendayo ne mugamba gwe nga saakola nti nze ngenda oyo omwana gwe tuzadde gye wano nga tusangula eminyira yamwambaza genda omukulu n'agimwambaza kakati ate gundi Geno ani omulala ataagenze oyo Katumba amala tumutegedde nti yefunza yitayinza kukkiriza none yakafiira omwana teyagenze kyaligonze ne Mateo kyaligonze teyagenze brigadier Geno bona baaganye bajeno bangi nalwisi omulabya adduka naye ne Geno Muhoozi ejjakaba Katonda babenvi yagisimbudde naye takyalina maanyi gadduka gwolaba Ssaabasajja adduka bw'ogisimbula ng'odda wali buli muntu alina bagamba bacweza abo nabo balina dynasty yaabwe alina engeri gyakulukira gye baavuye Somalia kina biki ne bagwa wano bagamba baagala kuzzaawo ekintu kyabwe kiri ekyasooka so President Museveni talina buzibu na mutabani era akimanyi amukoledde ate nga amukoledde okumukuumira mu ntebe naye ajja mubulizaawo paka lwana aweze 62 nga nange sikyasobola nga n'omwana naye ali naye pulezidenti akyakikutte nekyaye lindako mu 227 ojja kuwulirayo omuntu alinga adita safari okomewo gusembayo 3 ng'akomawo ate kati ye talina kasita mumusaba nga akkiriza ate nga tebajja musaba wabeewo yekiikamu kubanga ye bwe mumusaba nakkiriza newe ekiikamu oba oleesa obuzibu naye eyo piraawo yemanyi standby army generator ekitegeeza opposition ene yakyagulanyi era weeyita kukwata buyinza tekyagulanyi muveeko era okuwagira Nuupu nagiwadde n'akalulu naye obanga awagidde gundi Arsenal obeera mumaziga buli kiseera kwe kuwagira Nuupu omukulu akomawo ate teri agenda mukwatako ate akomawo nga ne gavumenti ekimanyi agenda nga ne gavumenti yamanya kati bano bafuuti soldier be batamanya omusajja waffe yatoloka era agenze kunoonya abazungu bakuyamba ki nga n'obulu tomanyi bwewagenda nabo bakuwangulirako bakusaba data nti ate muteekewo economic sanctions political teekawo genda ne datawo nti wano twafuna obulu bwe buti naye ono yafuna bwati bw'obanga ono omusajja
yaliyo Dr. Kiyingi yagenda mu kooti nga yadiridde asemba nekimuyokya bwokya naye ng'agenze onamulaba nga avuga emmotoka ennene manya nti naye yali project alwena oyo wakiyingi eyawabira president ono Kasibante yagenda kutuukiriza mukolo nti neno process twagiyitamu ekyokubiri Robert Kasibante abasajja ba Supreme Court aba judiciary nga tebayinza kuleka sente ziddeyo kuba baali bagitinze nga bamanyisibwa ddiiro Bobi Wine agenda kuwaaba kati balaba tawaabya adduse yabakola bubi ate wavuddeyo najja bagate jangu waabe Chief Justice n'omukolo gwalo gwa judiciary yaguga nti afu abali ku guno omusango tetugenda ngolooza musango munene nnyo naye nga bali ku allowance bazirya n'oyo Kasibante ate okuba yalinayo yakagamba abasajja bandekeredde saabayibuuzaako bamunyagwa wali ogenda bamunyagwa kati wabugamba olyoka otuuka eyo bikulemeere mbabazi nga yeki yakimalako yekka nga neyawangula Besigye teyamuyambako ne tufunamu recommendations ezayamba okutereeza kuki ku mbeera so ekyo ekintu kifu omukulu agenda kudda alina kati omukolo gwagendako bamaze omutikkira ng'omulwanirizi w'eddembe alina bagenda okusinkana akomewo naye nga olwedde amaze okufuna mwana bayagala butuuze Boston abulina ne mu Bungereza abulina yonna abulina bulungi famire yo yagirekawo yagenda etya yonna okuggwawo n'embwa weefulumire weerinnyira ennyonyi tubeera awo tuli kwasa eno tubaza kibalo oba nakomawo naleeta pulanisi tetumanyi tewali era alina essuubi lyonna bagiyita batya Arsenal waliwo gye yatutwala mu nsi ensuubizi eyo yo erimu road block ate munne wali tagendayo nanguya n'akakofiya n'akanyamba wali wansi nsuubizi b'omusajja nga bwobadde otukuma feebi nagenda okulaba nga asajja balinga mukwano gwange eno basembeza piraawo manyi bukola omukolo ng'omuntu alina w'omuteera ekyokulya takwanguyiriza kunoonya ndagala alina olusuni yateekawo okwata piraawo tobalabye abamu nga akalulu kawedde ne bagendako eggulu kituufu tolabe bansi bambi bigambo si byangu kakati tuli nsiibula ndi ku kimu Chairman Nyanzi alina olutalo lunene olw'okwerwanako Chairman Nyanzi gumanyi waali eri abantu kuba Siteri yamutaddewo ng'omu ku ba principal witness alina option ey'okugaana okugenda mu kooti naye nga bwe yagendayo yalina abantu be yawaayo weewaawo kamera yali ebalabye naye gwe si ggwe owaayo abantu nabano baabaddewo kati bagaaga ogenda kubawo either ogenda n'obeera ku style witness oba togenda ne bakugatta ku bali kasita tagenda bajja mugatta ku bali chance weeri ate teyaliyo mudiriru teyaliyo gwe tewalaba diriru nga zikubagana nga nti twabikola bwolaba parade omwakolanga parade naye ssebo parade eriko n'ekigambo traffic one parade erikawalone yali ayina wano ebya radio call bikibe twalabanga emizinga mu campaign nga enkolereze president ayagala mutiisa niwoba n'ekikwaso ng'oyagala kyoyagala omugisa akusiba n'ekisumuzo n'abikasuka kato teyabamusiba Martin yalina ekikwaso luse yalina na pista naye olwokuba yakolagananga lityo joko bamusiba ne bamutunza estate ze ekyuma ky'emmwanyi ttiimu n'egwa n'awaka bamulekerawo akasiisira kamu wasula kawuku n'omukazi ne bamutwala omulunge bw'oba oyagala ebintu bibiri mu nsi okuwangala tosonganga ku ntebe ya mukulu tosonganga ku famire ye oba oyagala kubba bba okole investment mu Uganda